Yatujjolekedde okuva mu Kaziwudu. Kaziwudu nateera nga bulijjo. Jaguar Film Production, Team No Surrender, Studio 22, Audio Visual East Africa bebatuusaako. Etandika obutandisi Awaswa Abdallah Firimu. Efirimu agiyise Ettemu lya Mukamwana. Yetandise toyina kusuba Awaswa Abdallah. Tukyatandika Mutebi Ronald toyina kumusubwa. Ekyatandika tugenda maaso. Byalugaba Paulo. Ekyatandika twolekedde kina Uganda Namaganda Winisireti toyina kumusubwa. Tugenda okulaba ettima Kidde East Lewo. Tukyatandika tugenda maaso. Kino kina Uganda Matovu Ashirafu. Ekyatandika Lubega Martini Mafaya. Tukyatandika tugenda maaso. Waswa Abdallah ye producer owa firimu eno. Lukabwe Frederiki oyo no abeera Obi. Tukyatandika Matovu Ashirafu nate. Location Lubega Martini Stoko Nyombi Franka. Atenga ku kamera tuinako Kidde East Lewo ne Luni Paulo. Story Waswa Abdallah yakoze ku kyolugero luno nate. Atenga Namaganda Winisireti Stoko John K. Ebya sound byonna Lukabe Frederick. Welfare Jaguar Film Production. Waswa Abdallah ye director. Twatandikira kaalo. Musajja mukulu Saabataka endwadde munyize embirizi. Era we twogerera akolola musaayi. Nange endwadde enkoloza n'omusaayi eno. Endwadde emutabukidde MK Video Center nate. Waliwo ensonga enkulu gye tutannaba kukola. Kaakati ebyo nga bimaze okuyitawo Mutaka yafa. Ekirwadde kyamusenkanya kimutwala. Nnyonnyodde olumutana n'agitegeera. Tulengera ab'enganda baatuula oluvannyuma omugenzi nga yakafa. Sizza ensonga ya Namwandu ne omuzukulu. Mbayise enkya ya leero tulabe otusala amagezi. Mukimanyi muganda wammwe bamuziisa. Ekyatandika amutute takyadda. Kaakati muzeeyi Sezaala ono etaataawo omugenzi ayise Namwandu kw'otadde betwaliise balamu ba Namwandu batabani be. Eyo nze ng'omukuza okuva edda n'edda mu buwangwa bw'abantu bano ab'enkima te mu bigere by'omugenzi. muzeeyi omukuza waali ate ye kyagamba kye kyali badde nti omugenzi kaafudde. Kuza yatwala obuvuna. Waliwo mutabani Peetero yalina okudda mu bigere by'omugenzi okuba nti yatwala obuvunaanyizibwa bwonna. Abadde abanja ne ge bamubanja agasasule. Amabanja omugenzi g'abadde abanja ne ge bamubanjibwa Peetero abitwale mu maaso. Kulabirira Namwandu. Ekyokulabira Namwandu bubeere buvunaanyizibwa bwe. Webalwa era nja Kiyitirivu. Peetero yeeyama okulabira Namwandu kwegamba mu nteekateeka eri ey'ensusa ennyaate nti Peetero bamukukwasizza. ko Namwandu tokaayana ensonga zitegeere. Peetero bamukwasizza aleke naye alabirira muleku ono. Bufunze ogenda kubeera nga oli mukyala wa Peetero. Owulidde mu bufunze agenda kuba mukyala. Oli waavudde omusoga akoba nti tugende maaso. Wange yakafa tembale nakadde kungubagiramu. Omwami yakafa temumpadde nakadde kakungubagira bba wange. Kakati ate mugamba mbu ate mulamu yaba ate atwala ensonga mu maaso. Ekyo kirina obuzibu. Gambye Peetero akutwala akulabirire n'omwana ate n'ekirala. Peetero akutwala akulabirire alabire n'omwana. Bwe buwangwa bwaffe ab'enkima. Munabeera ku ekyo kiri. Kaka tunabeera ku ekyo ddi omugenzi yafudde tunaddaawo. Muganda waffe yafa tataliyo. Nkolindako omuganda waffe yafa teriyo mukulu waffe amulabirira wamma gwe toliiwo. Era wano ensonga bano tebaagala famire ate kufiirwamu muntu gwe Namwandu ate ogenda oyina ebbali. Ekyo kakati tetwagala famire ate indako Sezaala kakati tumuwa omukuza okumulabirira. Omwana omulekwa muto kakati balina omuwa omukuza alina okumulabirira amukulize eddala. Okirabye kyankima tolaba okujja kuŋŋaŋŋaama nti akola request kwe olindako n'omusajja omulala mpozi ng'alina omusajja omulala ebbali amutabula. Kisa kigaana. Kakati
kiki ekigana nze mulamu wo siyina bisaanizo bikukuza mwana ono mutabani wange agenza okufa ng'omwana Sezaali agamba leka noga tomwagala ogenda mutabani wange agenza okufa ng'olwedde ono omumanyi kakali ate afudde ono okudda mu bigere ebyo waliwo obuzibu namwandu yakomba kwelima tekijja kusoboka sinza fumbirwa mulamu wama mwana ijja lugende leka omwana wa kika tolina gy'omutwala tokwata ku muzzukulu abayi mukakkaneko ntukakkaneki omukyala naye mukyala weno nga mufumbiza yakafiirwa bbaawe aleka kati mufumbize ku budde buno eriyo ebika ebitaswala teka kikyonyumya naawe tasobola kufumbirwa waliwo obuzibu awo oyafudde abadde muganda waffe wakikaka kati waliwo ensonga embyawo gwe nakabugo nakabugo kakkana nembeera omukuza mwekitambwe bwe yafa nembeera omukuza okudda mu bigere bya kitammwe ekisaabakuza simuliwo nze nga nadda mu bigere bya kitammwe naye mugatte kubali asobola okuba esesobola okirabye ensonga eriwo tebayinza kukkiriza ate namwandu kugenda kuyinaayina bbali famire togifumbirwamu noga ndi ate oli namwandu onoofumbirwa abalala namwandu yavaawo yekyanzi igwe jatulaba buli kika n'obuwangwa bwakyo tajja kubeera mu maka ga mutwe waffe tekijja soboka ab'ekika ne bakomba kwelima omukyalo yaa tukyatandika kakali gaayise emyaka 10 oluvannyuma firimu bagiise ettemu lya mukamwana kati wulira omuziki bw'oba tomanyi banyenyankuuno kuno sooka olabe wano bannange omwana anyenye enkuuno kuno bannange wulira omuziki bagalina alo koona wama alo kiki ekiri wano oyinza okwesanga nga taata musumba ozanya gwe tuzaala abaana kiki kino abayi maama naye sikutegeera muziki gutukubye ate ogujjako bibikuntamya maama egulesi nyumba gifudde ebbaala kale bakunsanga mu bbaala maama maama bakubye okusoma bantu basoma lwa nsonga bbiri kufuna bugagga basoma kufuna mirimu na kufuna sente kakali ate bino tusomya mulwadde mwabikola dda tuba tusomamu sirika tomanyi ntono nnyoko muve wano kati gende mukole ebirina okukolebwa mwangwe muti bannange abaana nfo kyokubawa disipulini tubabuulirira ate ogagamba kuvaawo kakkana mwami ono ye taata baana njako emirundi emeka ng'oyogera nabo saagala ebyo bintu ebyo abaana wanzaalira miseeguunya nfo kyokunzaalira abaana kaakadde ebiseera bisinga omwana bwe wakola ensobi omwami alina kwevuma mukyala oluvannyuma ennyo naagaye bino tubirawaayise ebbanga lya myaka 10 ono ye Sezaala yafiirwa mutabani waze okukyalira ku namwandu munaye mukadde badde ŋŋamba neŋŋanzi gye mbalabeko munnange tuludde owuliziganya mutima nga gubadde gunnuma nnyo okuba le mwafiirwa mbadde nudde okubalaba n'akasimu kange kagwa kweganga talina waayinza kwasaganyiza namwandu ono nti nzija eno wabwe nali nzija mwezi guli ogwagwa nandazaala tugenda ffenna muzeeyi olaba badde eri omukulu abaana bo beetaaga kubuulirira mukyala gwoddawo abaana n'olaba balabi omwana atandika atya okuteekako omuziki gw'abagalina baana balina effujjo abaana no tetwazaala abaana ate saabazaala nzeka ntwazaala miseeguunya gy'abaana gwe wabazaala si gwe abanzaala mu ssebo
kakali balinawo abaana abatali baabwe mukulikeeyo muva ku ssomero maama osiibye otya MK Video Center nate nsibuka ebino Uganda ali Majestic Plaza tolina kwerabira balaba enjala ebaluma mmwe tenuma kunuma muntu gwesinga oluma nze siina buzibu beegumya kakati nolaba abaana bano bannange ekyo kyenkugamba abaana abalina empisa obalaba betutaazaala bwe batuuka okutufukamirira batubuuze naawe okirabyeko naggamba nga mwami naye ng'olina empaka bannange kaakati okirabye wange ali atya musubuwa omulungi taata ali ku ddolo naye ndoza bwe buno obudde bw'anaatera okudda akolaki sezaala abuusa omuzukulu kati musawo muzukulu yafuuka dda musawo nakati dokita baamutikira dda dokita boni nga mbadde sikimanyi omuzukulu gwabuuza ye mulekwa gyendi kulikayo mutabani tuba tulyawo ng'akomyewo nsanyusa okulaba muzukulu yakulakula dda n'asoma nosoma ati bannange yona yenyini gwe musaayi gwaffe ab'enkima nga nsanyusa okulaba konajjajja nange okusanga atula nawulira nga n'amaziga galeeta tuma kisanyulite musula mutya eyo jajja nsanyusa okulaba kati waliwo alina famire naye nga famire nteteredde olw'abaana bano mala emyezi 3 siriwa oyinza otya okuŋŋamba nti omukazi yalina okugunjula abaana woyina ogunjula abaana emyezi 3 mbadde siriiwo naakadda abaana beeyisanga baseeguunya bati kaka ki kyoliko ogamba nti nno nyinza okukola ensobi nenkwasa bali emigunju nendikolasa owulira kati muzeeyi agamba tayinza nakola nsobi ne waaba wakuwandika kiraamo kye kuddira kiraamo kuteekamu baseeguunya abaana sibategeera fazaali nteekamu bali abaffe betutaazaala ko omukyaleka mwami naawe abaana bonna era olwedde baffe kakati bakirabe bubi oyagala abaana batookere mu nnyumba twadde eka bannange sooka ojje bano nno abaana bamulekwa naye nga bakulira mu maka gano okimanyi nti muli mami mu miisinga leka bya mami biveeko tobitandika maama waabwe yali yafa nga bamusibwa nnyo aga mbutuufu mama Frank empisa gy'atuyisaamu ng'atuyisa fiiti singa maama waffe yabadde atuyisa bw'ati ate kye kyalibadde kisinga kisoboka laba olyawo kikyalisinze naye ebintu bya mami bino biveeko nzira mugezi ebya maama biveeko nze nkubulidde byesonyiwe atabulungi nja kukukuuma tofaayo nze nja kukukuuma okimanyi nti wemaliza bwenti okusoma kati nolaba ono yagamba bw'amala okusoma bw'ati agenda kwegatta ku poliisi ate kubeera kunkobyawo agaboozi notandisa agaboozi gwesobole obwaba afande gwe bweyagala kuba afande tonsa gisobola ze ndagendako ekasijja giba wali leka abasirikale basanga bewalula mu tosi ono yagendako ekasinga girwa eri abasirikale b'ekasinga girwa ssebo wange naawe babeera mu tosi kwevulunga buli kadde kale amajeesi mangu sikyalina bulamu jajja n'omuzukulu bakitawo bambonyabonya mwana ate sikyalina bulamu bakitawo bambonyabonya naye gwe kooliwo olwadde onotera tewali buzibu jajja era koze naye badde naatera okujja okulaba nange siina bwe nyinza kwebaza sibalina bwe nyinza kwebaza maama yali 14 omwana myaka gyali 14 nti 13 twadda ku baseeguunya buno bufaala bukola ki wano alibadde omulala mwekiki sisi obusanza buno adali bikunye bawala b'omuloodi bano baana ba muloodi genda joyininga polisi ani mbadde ndi ne sisita mbulira sitoli mbw asimanyi agenda mu magye muli basiru ebo babiŋŋamba binkwatako sirika owogana ki wogana bano wammwe ye gwe ogambye ki toddamu kwasama mumwa wammwe tomanyi oje babazaala baluganda wewaffe temanyi abazaala gyali bamuziika kyakiruddwa owe wammwe wano si wammwe bwefula obwakabi bano be baana abamutako ono
ate gwe luno olutwe lwoleeta luno bagambye mwesiba kubatuzaala wano wammwe muyitewo omuti muti wano wano obulabe wano si wammwe busirusiru buno alabanamuge obukankanye bwabukankanyiza ssebo kati nga badda ate kiki taata bali batuvumye so batulangidde ntulangira musimu mutuzaala kati mbadde musiri walaki tumanyi nti nyamwe yafa tubadde tumanyi naye batugani nammwe mutuzaala kituufu kali wano semukulidde mama mwe tabayisa bulungi yaga muli bantu bakulu ensonga ezimu zikwata empola n'obwegendereza oti mugende oti sagala balaba oti mwanguwe badde baziba loope olabye okirabye nyabo wakuza bubi abaana kati okyerabiddeko enkuza gye tukuzaamu abaana baffe yeraga kye bajja okuba mu maaso jajja baagala nnyo okuba ne bakaba bazzukulu baagali omuzzukulu emyaka gyatuuseemu gyaba abiya naye alaga nti talinaawo yadde era jajja amubuuza omuzzukulu agamba nti ebyabakazi abo nkyabirese eka mukyalo yajja mukyalo atandika okunoonya aleka oba abesita obatya enagala jajjawo omukyalo era atandika okusuula enkesi ffe tulina okufunira ekijuujulu tokola ensobi kati omwami ono naye amaka ge gamutabuseeko abaana omukyala yamuzaalira baseeguunya tubayite oba tubatuuze tubatuuze essaawa zino Grace Martini be baana baabwe bo baakulanga bambejja nabalangira babano babayise muzeeyi storage ne bane mweyita ki tewali bukutene mu nsawo lwaki bannamwe mubalangira kati maa tukoze ensobi kyogamba mama bwe teyafa Grace mwana wange gwe ne Franka. Mwana wange Grace ne Franka. Ensawo gye mulaba nnene. Mwewanika naye ensi nnene mugiraba. Wabula bujja kubeera ku makye bafundirire. Mujja kitegeera. Ate maama ensi nawe funda biki nga we muli. Kati waliwo ensofunda awo. Taata awulira nga mutuufu akogedde mu ntebe awo atudde. Ate maama gwe leeta sitole mwana kyova abana ensawo akuwuliriza maama gwe mwana. Ye mwana omwa mukomeo wano wa muzeeyi tujja naawe wadde ogamba ki yembeera olabye laba kye wanzaalira ebizibu weebale nnyabo nini mwami naawe otiva wano naawe oti wanzaalira emiseeguunya mu kifo ky'okunzaalira abaana nonzaalira emiseeguunya saagala nali mugezi nakiraba yakirabirawo mukyalo ono yanzaalira miseeguunya kakati nga wayise ennaku 3 tukyatandika efirimu bagiyita ettemu erya mukamwana ye firimu taata aba ali wano nga zireeta n'abaseeguunya muwala we teeka eri akaguluko ogambye eki muzeeyi jako akagulu nina ekindeese empapula wali ogambye eki ebyobugagga wali ku meeza mbyagala laba baana betwezaalira tobiwandiike tobijjeeyo gwe kanyabo otajataja sitole wano wena omenkameka gwe muzeeyi oza tetwakulidde nga ebyobugagga oyagala kubaala ibe otazaala omeze kakati nova ku kyokumera ngenda okumulisa ondabe eki ngomeze nnyo nekakuba entoli kumbe abayi mubadde mugamba ki kakati byabugagga byonna ebiwandiiko byapa teeka wali ku mmeeza ye muwala we manyi abadde ogamba biwandiiko mu mukono ki muzeeyi n'atamatama muzeeyi n'akanula amaaso biwandiiko weebiri kakati biri wali ku mmeeza eruwa munyige wamma be baana betwezaalira omwana ayinza okwekubira akayondo
ozanya ebyobugagga biri wakati bibi tewali muzanyo abayi mukitwale mpola kakati omwana n'alyoka ajja akebere yamuwulidde ng'atajataja storendi ne baana bakoze ekiraamo tebajja kubaamu abaana bano kati ebyapa abibbye bayibayi muzende amusiibula laba ensi ne bamunyiga mukyenyi maama yasigadde awoganye waawo ne maama aveeyo ekyo nakyo ne kiggwa effirimu tulaba etemu lya mukamwana kakali nga wayise ennaku 2 omwana amaze okusanyawo kitaawe ne nnyina laba ddiirwa eddako mwana buno obwana buyinza okukyakyala ne buli tasitola ettaka tulinamanya ntitugenda litunda katukole kikamale okwogera nabo mbusomeremu ye mwana ow'obuwala ne mwannyina muze ye baamutta kati buno weebuli bumulekwa jjukira bwakulira wano buli mu kulima ng'ajja Franka yakedde ku makya n'alotulira ekirooto yaloose nga abatemu batuyingire bwe mukimanyi nti Franka yaloose n'alota nga abatemu batulumbye mulaba mutya bwe tutunde wantu kaakali mulaba mutya bwe tutunda tugenda tufuna ewalala kubanga ebintu ebyokulootaloota abatemu ebyo Grace wangi tetugenda kutunda tetujja kutunda ttaka lino bazadde baffe baafa ne batulekawo twafiirwa abazadde baatulekawo tulina okuba okyogedde nti bazadde baffe baafa anti okyogedde nti baafa kaakati tegeera battibwa sibagambye nti baafa bulwadde battibwa buttibwa ababa tamumanyi mutwe oba tebajje naffe ne batutta kati kyeŋŋamba basobola n'okudda naffe basobola okutuddira tugende tufune wantu ewala tugende tufune awalala wano tutundewo tugamba okutunda ewantu wano ddala tulagewa kaaka tutundewo tulagewa bw'oba olaba tutunde wano tugende ewalala sente tetugenda zirya wano tutunda tugende tugule efirimu ekyatandika omanyi tuweemu akadde tuwe tukirowoozeeko nga naye wewatudde ne Fulanka ensonga zino tezijja kuba nyangu nagani kale temusagira mu kintu mwangu eze mbabuulidde tulina otundawo bulazi olaba kijja abaana batusalira amagezi bano kati tutunde bazadde baffe batulekera tulagewo olwo sirabangadde ku muno gwa ssente gwonna bulaza baako nekyokola kumba abawulira omanyi okufa n'obutanyagwa okufa n'obutanyagwa tetuyinza kubaleka kutundawo wano mwefudde bagezi kujjaero ekinetagisa ejjambiya ne bwe n'abajambiya nyagijjayo kale teri kuzanyira ku ttaka oli muvumu ogumye maama nze naguma dda titiva wano kati nkubuulire kino wuliriza nkulayirira ndayira sigenda kukkiriza kutunda ttaka lino teri kukkiriza kulitunda ono ali wano yuno ng'aluddeyo kakomawo okimanyi wabadde mutuufu mwana buno bugalu bufola ne kano kaboyi kati omanyi nategedde ebyeddembe tebujja kukkiriza nategedde bujja wakane tumalirize tunonye ekyokola nabo tubujjewo tebali nange olwedde nayogedde dda n'omusajja w'ettaka oli mutuufu olwo yayogedde dda n'omugozi genda oleete bakabaaya bajje bakikoleko tujja wa Morani mwana storeki buli kiriya jawo mwana aliwo bwe twetaaga okujjawo Morani nga bw'omutegeera kiki bwetaaga kujjawo bakyalibo gye bali wakyabo kiveeko naawe ene maali ngenda gyetuliramu sayininga wano ate ebipapula birina okubaayo nze mala okikola amajanga ku meeza Morani ebibye si byakubanja efirimu ekyatandika ettemu lya mukamwana kaakati sajja ggulu omuguzi yono omwana atandise omulambuza ettaka liva kuno paka eri olayo bateeka akayinja batunda ttaka kusoma wano tutundawo tugende tusome fiizi yaweddewo tutunde ettaka olaba jankulaga ekibanja nga bwe kiri egenda maaso mu Video Center nate tulina kwerabira ensibuko ekina Uganda Majestic Plaza eri gwe omusuubuzi n'awataala akamwakamu
ndozolaba malala olabaga malalo manyi bakafa ne mami gali eri bazadde baffe bakafa n'eri emanju ddala eri wansi okuvira ddala eri wansi kyekibanja nagambye ndooza wanaeno ku kipapula nalabako fuuti ku kipapula ayogera na mu fuuti kumbe zirina kubayiika leka fe abategeera ebyettaka yiika ziri nnya era nzijambala ko nera manyi sibitegeera bulungi ebyayiika ebyo naye ndooza okukkirira kukkira ndooza ziriyiika nnya nagambye ebya sente miliyoni 10 ebya sente bukadde 10 bwokka leka yazze ne sente ze muguzi yazze gula ttaka ogenda okulengera ogenda okulaba musitukwa omugenzi agati kiki bananga omugenzi omwana nalengera kitaawe taata munyivu nnyo wanzita kutunda ttaka kiki aluwa kakati akuta ensawo talaba muntu omugenzi naddayo ate omutunzi akyakyalikana-ki abayi tuve ne wano n'omwana byatunda bireka si bibye tugende baddukayo oludduka katudde eno fakwaba abayaye mwana tobesembereza njagala ojjukire gulesi batugamba otunda ettaka lino mwana tulina okwebereramu leka bebamulekwa bakulira wano naye ng'abaana be bazaala wano ate baagala kutunda Morani ne bamuleeta olwaye gwe boyi Morani aleetebbwa oliwoweka ko nkituufu agenze gula kakomando soko ojje Morani egenda maaso nagambe tusinzira ku olwo videos tukoze tutya omwana tulina okwanguya ebintu bino ate tubatte kati waliwo omu tulina kubatta bombi ko nuwuliriza tusooke kano kali bwe kajja nako tukabalule kikyoliko Morani ebibala abanabyo kwonnulo sooka ojje Lawubeni tufunye obuzibu ate buzibu ki tutwagala kutiisa naye Morani awulira n'engalo zimugigira agala katuga okimanyi nti mwanyoka afunye akabenje eki musooke muleke nammwe tuyite wano kwe kumpi bamubuulira olina kuyita mu kagga eri gyafunidde accident musajja tunga abeera mu kutya adduke emisinde alabe mwannyina kalekereka kandekere mu mimwanyi eno kumbe Morani ne bamukwata akaba kati mwannyina mukujja awulira emiranga awulira okuŋaŋala okumpi wano n'emimwanyi wetegereze firimu kwate kubasooka jalabe ate ono aŋaŋala kiki ekimuŋaŋaza kumba omuyaye bamutuga wawanyala kiki ate gwe batuga bamutuga mwemuleeta sitole wano mugana abantu otunda ettaka Morani n'alyoka atuga Morani yali mutuzi wa ssaza wawanyabo katuge okamaze kakyabuzeemu kakyabuzeemu laba ensi wawanyabo ate ani akyakyalikanira bawulira emiranga ate bawulidde awogana kumbe ono abaddewo mu kimwanyi twadde wa mukulu Julius Mafaya mwami ng'okedde okulongoosa empale n'engatto ina gyendaga gyolaga munaye olagawa sente z'emmere kakana akameeza kaleke eki akameeza kati gwolaba nna sente eki gwe siina sente kankubuuza otambula sente z'okulozesaawa gwe nyabo buli kasente kenkola nkakugambe wontegeerera nedda ssebo si bwe nti bwegambye kati gwe mpa akameeza olabo banaakukwatako kati sirina nina nejendaga ontabula saba teleera totumanyire ojja kuleeta sente totumanyira tokuleeta akameeza wano nze nasiwuse sinadde kadoshoni keneteekako sebo olwokuba gwe sagala kumpoganira
Mafaya mpuganira okuva ku makya buli kaseera ompuganira wano wamwe olaba nga ndi wakikakyo gola ndi wakikakyo webanziika we bakuziika mumpuganira no ndi kitaawo wajja fumbirwa ndi kitaawo gwe wano si wuwo tompa mateeka tomanyira saagala ebyo sitole ate kankubulire kyama nze okuleeta wano yize eri nange nze nakuyamba buya n'okuwasa nakuyamba nze Mafaya tomanyira nsaba akameeza nina akameeza essaawa zino laba bw'oba owulira nga byenkola sibikusanyusa oti yitaawo manyira nze kitaawo kaakati mu abakazi abafumbirwa abasajja ng'owuza ani ajja kugulira buli kimu kino olina okimanya omusajja si kitaawo mwana muwala yakakana tugenda maaso ettemu lya mukamwana ye firimu MK Video Center nate nsibuko ekina Uganda kalina kyala omwami amaze omwekyangirako Mafaya ng'asanga kanyankole kiki bane mukwano gwo kunnangira musimanya nze yantamye kunnangira ye ng'abakazi abalala wabula bannaya mbusebo mukwano gwange atuuse n'awakulangira abannange olinda bwakuraba akuraba ng'oli mubi kyogamba ndi mulungi leka va ku oyo omukazi omulungi ng'ogwate naddawo kukumanyira kakati Julius mukwano gwange nfanfe tayinza kukola kintu bwe kityo tuura tugende gituureku tugende Julius ng'amanyiira tamanyi nti gwe oli kijujulu kakati no kyolina okumanya gwe omukazi gw'olabanga atyo waliwo ate abayiika n'amalusu kakati nga wayise omwezi gumu twadda ku baatunda ewaabwe indako gwe sitole ki kati Julius kagaalo kano yalinga akajjako sente kaatunda ewaabwe Julius Mafaya ono jukira musajja mufumbo akasente adde basula mu loogi Buganda woono baamusiba alina mukomera emivuyo gizenga gibaawo kati akasente bakalidde kaweddewo kola kintu kimu neetaaga ow'okusula ng'onoolaba omulenzi nti akwagala genza omugambe nti ekabangobye kaakati genda kusula wa tolina wuwo weekwatakwata mu nviri tolina gy'osula wakati nawo neri ndi mufumbo wulira tokifuna bubi kateeka kankwanjuleyo nga mwannyinaze eki kale ekyo kiryoke omanyi bwe gwakumuwola nga museeguunya ekyo takiina mu buzibu tofaayo bwe nagenda mu banka kasente kajja tujja kufuna ewokusula tugende omuwala yala zitandise omukuba weetegereza ensi ng'amuleeta Julius Mafaya wano wewuwe kyogedde mu nsobi mukono lwaki mbu yamulabanga luuza ndye emmere n'enzika mu lubuto nga nkimanyi muganda indako naye gwolowooza emmere njirya n'enzika mu lubuto muganda wange ali mu kkomera ndaba tobiriiko naawo kyokka naga mufunire kasente naye ndaga ntobiri nako tofaayo nkiriko funyeemu ebintu ebinsumbuwa wakyaliwo ebintawaanya nga bumanyi emirimu gyaffe baba omanyi jjobu zaffe odde eno ddeeri kati akasente ako kyakumakya naye nkya ku makya mukwano nga sinnakola ki bebi nga siina kye naakoze kubulire era mu banka enda mu banka abakazi baagala owulira statement eyo omukomera gende ndeeta amagya muga tugenda mujja mukomera mwannyoko nyinimu n'azikuba eki bebi omukyalo omukwano nsanze ne munnyina osanze ne wannyinaze ono tuli gira sitole akaana kano manyi kayo okunyumiza emboozi z'omukyalo oli ne mwannyoko ssebo onenyini era bw'otusanze kwega mwannyoko muganda wa ssengawo ate ne mwannyinaze mwanyinaze ebyaddala lindako ssebo Mafaya gw'olaba nina akatuli ku mutwe katonyaye
bwe mbadde munyumyoza mbadde sibiwulira eki tomanyira siri wala Mafaya katondekedde wadde kati yo togenda nga tolese lwataano yadde tovaawo awo mbuline mwannyo kumanyira ojja kirabula katomanyi gwe nnyabo mu maka bonna bonna agajjuddemu mu maka agali ku kyalo kino olabyeko kulingiriza gange bakazi mumanyira nnyo ojja kundaba omukazi akola ekintu n'alyoka abalengezza baaba ono omwana w'e Budaama gwe Julius bayi alindako bebi bayi omusegunya gwaweta oluweta kati onanzise busi naye kamere kange mbadde nkabembekereza tulaba etemu lya mukamwana ye firimu emuke video center nate mubanze kutusako demu aisimansi okuva mu olu videos ewa masurubo kati nno laba nga gye wa mukwano gwe nina obuzibu bwa kasente dokita kiki mukyala wange mukyala muzito ate n'emirimu tegitakyalabika bulungi kakati mukyala atuuka okuzaala nga tewali kiriwo naagani kwe kusalawo engeri gy'alina mukwano gwe ayinamu kasente tajja kufa mu mbeera yakuswala era njagala onyamba nfuna emitwalo 2 nange nfune kyentandikawo awo omukazi agenda okutuuka okuzaala nga nina kyeninawo ekiyinza okuyamba bwekityo bwe kiri ok laba naye obirage kawungeezi sawa nga kumutande ngenda kuba kufunira akasenta naye akasenta kakozesa bulungi tokwalona kyekokozesa bulungi ddala kati Julius Mafaya bamusuubiza akasente tonona akasente nti aleka nze nsinga otegeera embalirira era akasente nja kakozesa bulu webale nnyo muganda wange onyambye simanyi na kyakkuwa kale Mafaya kati ng'aveeyo akomawala asomera mu ddemu we ono gayi gwe nafunye ate wa tabbu laba ensi asomera mu kagaalo ke ono gayi alina amagya embeera gye tubala kati kwe kuyigga engeri ky'omugagga gwe oyagala kuntunda oba amunyumiza mbu yafunye gayi mu roodi kyokka ono ayagala sente andeka kyegamba kiri kimu mwanyoka ali mukomera ebyokukola bingi nandeka Julius otegeera bulungi Mafaya bulijjo ndira sente zange ozirako ekasero nyamba atoganye okubako kyokola kyendiko naawe guno omupiira tugusambe gugwe kano kalinga kapapula kukitegeera nange nali nkuleese waka nga bulijjo era nkwesiga manyi tugenda kuba fembi naye tolina pulaani oli fala nesiga bebi omanyi beekyanga bwe bakkiriza kati nga muyisaawo bafunye ddiiru Julius Mafaya aleese kyaliwe muloodi dokita banywemukka eno kifo kirabye wano wetukasibira nno abaavu n'okuba mu bifo ebyebbeeyi kakati va ku biri bye twalinga muntu olina okutambula kusinkana abantu abapya kulaba ku bifo ebipya naagamu ne nga bw'omanyi ebyaffe eby'eddwaliro oba oli wano kino kikwetaaga kino kino kimaliriza kati ofuna obudde butono nnyo okufuna akaseera bwe kati laba ate bw'ava ku ddwaliro adda awaka kuwummula kalisooka ove ku ekyo sooka otune ku saidi wali olabe tunulaba omulamwa weetegereza ensi Mafaya apangira musajja we ekyana kaako mulamwa naawe emiramwa ffe tuba nagyo tukyatandika nagambye leka ng'abakazi nabavaako olowooza aliwo atuulawo nga talina amuliko otandise obutiitiizi kuleetedde ddemu yiyi ate olyawo leka naye tonswaza Kenneth ennyonyi enkeeze tokimanyi ennyonyi enkeeze yeri olusigiriŋŋanye nti kaaka tugende mpolampola wali otandika okukasomeramu kanguyire
kangwire wali obadde kaawo omuyaye nakwanira ddeemuwe tugenda maaso omuyaye Mafaya kaakano alo mumbejja gye baliko kale ssebo naye gye bali kale obulamu bulungi atabbira tandika dokita musajja tuyamanyira bya mpiso okwana kutono nyabo gye bali kale ssebo wali etaze ofuna kakampani nedda tisokewe bali badde nsaba tuddemuko wali tulemuko nga bwe twogera bwe tunywamu nga wegambye nti nze ndi fine baddemu nga bazibu dokita ebyokwana ebigambo alina bitono demu aganye kemimye efirimu egenda maaso kemimye nga bakomawo ku meeza wai olaba ino byabakazi byannema kyo baanasigala mu mpiso zange naawe gwetopapa leka nkakusomeremu leka naawe oyagala kunswazani omukazi aga nti era byegwo gwebisobola ebyo eriyo baboyi nga tebalemererwa bakyala tugenda maaso nakomawo gwe oli musiru oli fala naawe kati oyagala ate naawe nzikiririzeewo kati tuliko tukimanyi kitegeera naawe kati obadde ki tonyiza Mafaya ntolwisa bintu yakunjavuwaza mbwaza asome olaba abayaye basite genda naawe kati bwakyusa ati mwana mugaga akwagala musajja agala mutuule nalironire kati nga kajja kabbi tunulira firimu nga katuula obuwala buno tunyumyemu omugaga kyabadde ayagala kunkituufu nange era tubadde wali nagamunaye tujje tutulemuko wano tunyumyemuko ombuulire ku nsenene bwe zagweeyo naye ate nondagani munesi byoliko onywa kaliwa katasika muntu atandika mpolampola munna mbeera bwetyo bweba bujja okoma okunyumya n'abantu ate ofuna emikwano emipya ono mukwano gwange era bwetyo bwe twefuna ninkugamba nti tutambuleko kituufu tubeereyo ne tuloba kyovula kugamba tutambuleko kati olaba wofunye omusuusuuti okalaba genda maaso naffe otumanyi mwana watumana nti kyetubadde twagala gaalo otweyungeko twongere okumanya nawe oyongere otutegeera bana ekyakabi tugenda maaso omugaga agamba asanyuse nnyo okusinkana ku mwana muwala bw'ati nga wayise ennaku 2 mugaga nga bakamutabirira ensuusuuti ey'omuseegunya efirimu tulaba ettemu lya mukamwana tuli ku kitundu ekisooka ebitundu byonna tubiraba olunaku olwaleero ate ng'emuka video center nate nsibuka bina Uganda Majestic Plaza level 5 room number 80 kakali omuyaye yalinawo kayipusaamu omubedono sirwali mwana yuno sirwali ofunye ekintu gwe naawe agana amakago aba gabadde gabulamu mukyala laba ensi kale mujje tuyingire munda ano nomuyaye yakolamu alina amakage gwe mwana we balekola Kenneth wewakawe wano alina kyaliwe Julius Mafaya mwala ng'atuuka munda kebooseza bitya tugenda maaso mwe bali kujjako wange nti kale sebe bali kusiima baneesanisa okulaba nange kyekimu okalaba akalese ewuwe Kenneth otandise olwali si lwali wana byalaali mukyala wuuno ensibu nkuzayo z'okufuna ettaala zino zikyafunika yogayoga kulika bazibu bakufuna abanyiriranga ono
empisa alabika ng'obudde ku kyobulungi n'empisa alina kuni kyekisingira empisa kino kirungi No, just a change. maama kikinga toli musanyufu Just what was you wanted. tyanedda siri musanyufu lwakubanga era siri mumativu kundyaleki nenda agambye ensonga tawerali kati agamba mwannyina ali mukomera kyeki kyamazeko emirembe omugagga mugatuufu oyo nagamba ensonga ezo nja zikolako sente ezo mmeka okomejjayo ani emitwalo 6 okay tofaayo tujja kukikolako webale nnyo ekyo kintu kikulu mafaaya eyo nsonga kinca ono tumumaze ono tumuma wekakkana omanye omubbi okukwanira omukazi ng'ate we kati omulenzi ajja nnyonnyolamu maama we era agamba ke kaseera ennyumba ey'obwomu agikooye ke kaseera kukubeera n'omubeezi kuno mubeezi atya maama ekituufu kiri nti ntuuse okuwasa kyogamba otuuse ntiye naye olowooza topapye lowooza topapye maama naawe kyekibulamu yamala okusoma omulimu yagufuna mirimu gitambula bulungi omulimu alina gugwe gwetongodde kati ddala mu butuufu lwaki abatafunayo mukyala n'amuteeka ewaka naye ate kyotegeeza omuntu nzimba kuno kalireka kyogamba mukazi gwe wamufunye dda nakino kyakunoonya ekituufu omukyala namufunamu agambayo omukyala waali kati omukyala yono okimanyi nti nandisibiti olunaku ngenda kuddamu luki mwana gwe nga tuli babiri kyokituufu kyogamba ogenza okuntegeeza ensonga zino ogenza okuntegeeza ensonga zino mwana wange nga n'omukyala wamufuna dda gwabadde asigadde kituufu maama gwabadde asigadde omutegeera ofaayo senga omuntu oyo osobola omulaba kati ofaayo singa omuntu oyo mulabyeko awusibira ensonga ninakuti nazzi kuno okuva edda nedda kizibu nnyo omuntu yenna okuwasa omukyala abazadde kiba kirungi okutegeera famire gy'ogenda okuwasaamu n'omukyala bw'afaanana era maama tawakanyiza mutabani we kuno omwana musanyufu nnyo abadde amanyi maama anaawakana ono ye muko bamugyayo si bumukomera okumanya ensi efunda ensi efunda ggwe kitulema nekifuuka kyabirigo buli kimu kyatulema nkifuuka kya tabbu baali bakasiba akalenzi oyagamba nti ensi efunda naye ensi yatufunda naga okiraba kati awo manzijukira maama kyeyagamba nti ensi efunda ensi etufundidde mwana gwe amazima gali nti nomunzuuka yenyini zisiwisa kale ekituufu kiri nnono ennyini simwesiga ono muvubuka kenesi ndwali lwakina omusajja nzije ne mukomera olwo laba kyamaanyi olw'okuba akuwaddeyo 6 laba ensi kati obadde ogamba ki sinza ku bintu byakola kundeka naawe omusajja ne bw'oba omufumbirwa nze siggaana ono ojja kumferayo nekumbata wawola gwe ne kumbata ojja kumpaayo zimpase ggwe laba laba watya tugeze enzikirizo kati watya bwe nzikiriza omufumbirwa otugenda kuba tukola nga zireeta nanyazaala bana ensanso balaba eradde muliye muti eyo eradde ssebo sebe eradde osiibye ekyeyo osiibye otya endi mutya mugyebale kale maama buli kimu mutabani wange yabadde akinyonyodde mutabani wange yanyinyonyodde akantu katanyudde naye waliwo katangambye kesaategedde tuliddeko muviirawa ife tetuyinaawo tuviira nansana mama tuviira nansana eri ku masitoowa kaakati munnaanye kati munaye ebo tunaabalaba abazadde tunaabalaba bazadde baafa kale maama olabaye kati maama nga bwokira abazadde waffe webalirwa lwakuba taata waffe kale komando w'amagye ate mmeejaye nze nakula ne taata lwakuba nti ono tamanyi taata gye yali ate nga nze nali ne taata kati ono ye yakulira bbali tamanyi taata waali statement bawaza njawulo ono aga abazadde tebaliiwo omuwala abuzaabuza mutaata w'amagye gyebali ebyaddala gyebali eyo ku masitoowa nedda bambi sibuuzizza mu bubi bazadde be munnaye kituufu okumanya omuzadde w'omukyala gwe tuba tugenda owasa era omutabani bwaŋŋambye nenjagala nzije mmanyi ekyo
kyama tewali buzibu. Okay, ekyo kirungi baaje bali bannaye naye kanfuneyo k'okunywa ano nyweko. Ye maama efirimu tulabettemu oli musiru kiki naayo kati obabuuza abazadde bali luddawo weeyogeza ni gye bali otegeera gwe falo ono akawala twadda ku mafaaya buli kimu kiriya maama nayogedde naye maama nakkiriza kakati maama yakkiriza amaze bwakasunaku kantuke asena naye anyonyogera mafaaya omuntu yeewo kati naye bwomukolera omulimu n'omufunira omulimu laba ono ate bw'omukolera omulimu n'omufunira omulimu manya omukazi kati omutadde wali kakali mulirwana kwe kujja bannange Kenesi ogenda okufuna omukyala owonye kumbe mafaaya asunako wano owonye obuwulu Kenesi mwana wange oyinza okulooza asanyuse nnyo kumbe ekyo nagamba ate mwana wattu nga tusanze okulaba kati ono mukwano gwa Nyazaala ono mwana akyafudde obuwulu kati kiri kyawedde dda mukwano gwa maama mafaaya Julius naye genda eri bano begwa mu kifuba kumbe eri akwata bintu no kyasanyu nnyo nagira nasuna neyesembeza ozanyanga n'abayaaye kakati mukulu kwe kuvaawoko owaayi kiki nawe oli musiru ate kiki kati onkwatakwata nga omusajja ali wano totegeera gwe oza byokola birungi omusajja omugwa mu bifuba oza tekinyiiza guni ate bwogenda maaso nokola bino nja mugwira ddala mu kifuba muzaale namu leka tomuzaala mutegeera bintu byange kesiriwaza mafaaya wiiki emu ng'eyise firimu tulabettemu lya mukamwana nateemuka video sentence mukabina Uganda Majestic Plaza level 5 room number 80 kakati ng'atuuza musajja we muga omukyala maama yambuuziza omukyala gye bamuzaala omukyala bamuzaala wa ekintu ekyo kisikitegedde bulungi omwana siba gye bamuzaala onzise owasa otya omuntu nga tomanyi gy'abeera ate naawe oli mukwano gwe tomanyi gy'abeera sijjukira wali nga nnyumizaamu nanyinyonnyola nti kitaawe omusajja w'amagye omwana oyo yanyumizaamu twanyumya ekiboozi nanga kitaawe komando eki ntaate wamukambwe ennyo ate mukambwe ng'ovudde ku kyokuba omujaasi tekikweraliikiriza ekyo kiri kimu nkuwa ekirowoozo opapye nnyo opapye ate okulondoola mu bamukyala okulondoola famire omukyala gy'ogenda omuwasa omukyala sooka omufunyisa olubuto sooka okakube ettumbo oba omuzaalemu omwana ddala oba okazaalemu omwana omanye nti omwana waali awo ne baba bamuzaala bakambwe kyokugenda ewa awo kaakati gwe gy'oyagala okulaga kayo abantu be bakugambye nti bakambwe batyo kati bw'onootuukayo bagambye ab'effamire bakambwe ekisooka bajja gamba omwana waffe wamuwasiza nga tanneetuuka naye wali bw'ogendayo nga yazaala nadde ali lubuto tebalina kye bayinza kukola omanya nti bajja kukugamba kati ng'alina omwana banaakugamba nti na mukyalawo bw'ogendayo ng'alina omwana ate banagaani mukyalawo muleke ng'ali lubuto era bagamba mukazi mugenda omuwase magezi genkuwa muganda kati ge magezi ako gatika ettumbo eyamugema wamma nkirabye ensonga banga gyogedde yatule ensonga bw'oba gyogedde yentuufu ofunisa lubuto nina kusooka mufunisa lubuto okirabye ekyo ekyo kye mbadde gamba kafunisa olubuto tugenda maaso tulaba ekitundu ekisooka ettemu lya mukamwana kakwati twadda ku musawo dokita tuli mu ddwaliro bamuyita Waswa Abdallah azze okulaba dokita ye musawo mukulu ku ddwaliro gye yali akola bonna basawo
lwe mukama we ekikumpisiza ku nsonga ze waŋŋamba zayisemu ogenda kati South Africa eki ogenda South Africa kakana tofaayo kakati ogenda kumala emyaka 2 kyogendako ogendayo kwongera kukuguka ensonga y'obusawo eno n'okwongera okumanya embeera era papula ziizino muntu yenna yeetaaga okukolerako emitala w'amawanga ate agenda kukola nga musawo era mukyala wo beerako naye enkyenkeero genda abali nnyo dokita nti atofaayo buli kimu kiri bulungi afunye transfer ensonga y'okumpitiza wanti okubidde akasimu nenzijanga akubidde maama w'akasimu ajje misinde Dr. Simon ogamba Simon Dr. Simon z'okufuna omulimu mujjuki pulogulaamu eri mulimu gwe yali anoonyeza ebweru ayamba pulogulaamu nga ebweru baali beetaaga abasawo agamba yali yamuwa pulogulaamu ebweru nga beetaaga abasawo akutte nonange ngenda bweru era omukisa gwamukutte ng'agenda nkya alumbirawo koneki mukama katonda banayo mukama katonda webale kutubeera mafaaya era okutwala omwana ebweru nange ayi katonda atunze ani atwala ku mwana ebweru akolereko eyo katonda ng'oli w'amaanyi teweerabira bantu bo nze katonda essuula katonda sootya teweeralikira naawe amatofaayo era ensonga zonna olabe bunya wendi ensonga zonna tujja zikwasaganya kasimu nja kukubira mukwano gwange Julia ne mukwano gwange wuuyo Juliasi mafaaya wendi ensonga nja zikolako bulungi nnyo ebirima amasimu Kenneth eryogedde ku nsonga eyo wanewaka nyinza ovaawo ate maka ngenda gakuumira ddala bulungi nnyo wootali ebbanga lyetumaze nga tuli baluganda tukwatagana ate nziremu kwekoma wanewaka endi ngenda kuumawo oyinza okutuuka ebweru notwerabira nakuwayinza otuuka ate n'otwerabira oli nze ekinabeerawo kyonna ekiriwo naffe tupulangire bona okuba kapaasa teweerabira naffe otupulaningira oyinza otuwa kapaasa awo ng'aliyo emiramwa nitujja omukisa bwe gujja gutya mafaaya nange nendinyako nnyonyi ogenda kukiyoola omukwasiza maama omukyala wange mukwasiza naye totwerabiranga totwerabiranga mwana wange ogenda kumbeera ku nsonga yengeri ebaganye nja kuba nakubira kasi amuga ensonga enagaana yonna maama nja kukubira awane wakazi ngenda kubeerawo wano masimu tujja gakubira Julius mwana wange olabye n'ekyejo mwana wange olina ekyejo asabye ku nsujju ze baateranga omufumbira agirye nga tannagenda era singa emirimu genda okole noba bwe kinatereera nja kukonekitinga naawe ojja lumba kaakati omukyala abadde yakamuwasa bateekateeka mbaga lwakubani ate eddiiru we giddaawo ne zireeta ow'omukwano yenna n'asooka awungamu kawa nti agenda naye siiti mukwano ano ekimanyi mune nteekeddwa ogenda era paneekali ogenda kundeka wano tufaayo kyembadde nva okwogerako ne maama ekirala anti mbadde nakyeneerabidde okugamba kabooseera bwe kiba kya ssente maama agenda kukikolako ekyo tekirina buzibu nedda se ekyo naawe ani kati olaba bebi kati ojjukira oli maani lwe yasamba n'aseno owagwagwa gutya maani lwe yasamba n'aseno ogwo ngujjukira so gwo naawe kati guli omupiira guli okimanyi nti ate golo gwe wagiteeba ekiki ate natuuka ddyo sambira mu aseno maani lwe yasamba n'aseno omwami ono yateeba goolo omupiira mweguli anini naawe mbukali tumbo kampulempulira kazanya mpolampola ojja nakazi okusa wetegereze sineema
nange omwami agenda omukazi amulese ali lubuto nagasagala weeralike ku kintu kyonna maama agenda kikwasaganya era kyonna kyeweetaaga bwegamba nyazaalawo akaninda nkomewo kyokka naye bebi leka gwe ngende nkuteekere tugende fembi ayagala muwerekerako omwami alina okugenda afunye transfer efirimu tulaba ettemu lya mukamwana kale batulengeza kati Julius nga amaze otuuka e South Africa munne wa Kenneth laba mafaaya kiki daladada ono yali ddemu we amaka bagasigazza siti ati kiki tewali ekyamaanyi gano amaka tugabeeramu aba oyagala omukazi ng'omuwa buli kimu naye ng'alina omuyaaye tugenda maaso laba abayaaye ndeka naye nze naawe ojja kunyiga nnyo gwe mafaaya kati oluvannyuma mulaba atambulako alina gwe yasinkana lindako nsonyiwaamu tone Grace katonda tumwana gwe oh my god nze nasigaza kumafiga yate ng'onyirira bulala ndudde okulaba ko nange ndudde okulaba kyatuyingire wano munda tufuneko okunywa nga bwe tunyumya kono kituufu nsanze enfulumiyo naye tuddeyo munda nga teyeegwako na mukwano gwe Magi kati balina n'emmoloka ebatambuza kubajjukira omugagga alina emmoloka ozannya ggwe katonda nga anaakuwa n'ennuma ebiika nagambye muke video center nate nsibuke bino Uganda Majestic Plaza level 5 room number 8 eri gwe omusuubuzi nawe atwala akamu akamu ojja okuba ng'ojja firimu zino munnange ano wembeera eri omukomoloka yagibeeramu ssebo yavuga kati emoloka eno ndowooza gitwalo gipaakinge naye oba osooka ojozeeko twakiryoke madaamu nja kujoza ku makya amuyita madaamu eri akasente kawera mukalodi ozanya aleese mukwano gwe Magi wano wewaka bannange mwana gwe mu butuufu bannange wano woobeera wow bane mwakimala ennyumba ng'erabika bulungi kunusanisa okulaba tulirako awo wano wembeera bane walabika fiiti mwebale kuzimba osanga byaggwa dda owaayi omwami aluwa taliwa ali luddawo ali South Africa bane wawanika ebbango n'omwami kwegamba abeera South Africa obulamu ne bukyukirawo kati obeerawo otya ng'ali South Africa nagamba mbeera ne nazaala wange ali kumpi awo nyazaala kyonna kye neetaaga bwakuba neerabidde okulagawo nga tujja nyazaala tomwinaawo buzibu nti asimwinaamu buzibu nyazaala abo bazibu batera obutaba fiiti kati kuleetereko okunywa ndowooza kaana kawala bakalekera amaka yatunula munne bane abantu nga beesiimye kati nyazaala zimuleeta asanga mukwano gwe olagawa ko nange mbadde ngenda kulaba mukwamwana mutwalira kasente omwami yaweereza
eki ya mukamwana wo sente mukamwana wo mutwalira sente nti kirimu obuzibu ekyo kibi nnyo kati ndi mukazi nebanga kinnuma okubanga gwotwalira mukamwana ndi mukazi nange kinnuma okuba ni gwotwalira mukamwana wo sente mbadde omwana ajja kiraba obulala musanyufu nakyo naganze mbadde manyi musanyufu ku kyo nga mutima kimuluma tireka akulaga ali musanyufu ku ngulu naye munda kimuluma mukamwana wo ekyo gamba mukamwana we afune layini eyiye abeere nga yayogera ne bbaawe era bbe waba wakusindika sente abeere nga yazimwesindikira ate nno kituufu nnyo ekyo kubanga bayinza okuleeta abiri ne mugaba naawo 10 olinalowooza nti oyinza okuba ofunye kakadde akasente kawula nnyo abantu munne ge magezi gamuwadde kasente gamba omwana wo afune layini ya mukyala we kakati oluvannyuma lwa wiiki batulengeza embeera ayise munne magi amuyise kujja misinde kiki nga teweefuna magi kyempulira okimanyi mirembe gimpedde naku okimanyi nti Nazara afukidde ekizibu nazala tafuuse tabu ate ki omukazi anondoola kumakya mukamwana olweggulo mukamwana mutuntu mukamwana bannange ate naye aleke naye asusse nga kumanyira amba wano akosi kamanyiiro era buzibu Nazala talina buzibu ndowooza omulaba nagamba nongamba mutalina buzibu kati okirabye mirembe kati kankubulire even ne yesterday wankubi mirembe tagirina nejjombo ono bwe yamukubidde akasimu yabadde na mukamwana ng'ali awo talina nangeri ki gyayogera naye ambye bannange omyakozesa puroguramu simulaba kituufu ade balina okutambulako kati mbu munne n'amulinda nga tamulaba naye mukamwana yabaddewo oli omukazi anyiye kazi kati sikyasobola nfuukidde ekizibu tunuulira firimu tulina okuyiiya pula tumuyiiyiza oyo kadde yalina okgenda mu kyalo oyo mukadde alina okgenda mu sakala kikoze nti ekyo yiiya Grace nyigiriza gulesi yiiya nyigiriza omukazi oyo Nyazaala ajja kufuukira ekizibu yiiyiza Nyazaala weerwaneko nyigiriza Nazala Nyazaala muyiiyize mutetenkanye naawe oli mugezi naawe leka kubanga falaate naye obuzibu sente kyalikolebwa naye obuzibu siina sente bawange sente zasindika omukazi sebo nyina mugobaganya yazeesigaliza kati mugobaganye ntya Grace naawe leka gulesi naawe bawo abeere ng'aweereza maama wo sente okkiriza otya bbaawo okuba ndi bbaawo yaweereza ate maama wo sente leka naawe tereera olunaku lwagenda mu kyalo olina okubba essimu kati layini ye omukazi oyo ng'omunyigiriza Nyazaala agende mu kyalo essimu gibbemu layini kubanga mwe muli enamba ya bbaawo tokkiriza kutegeerera gamba nange ngikubako teriiko ate kati ndi mulwadde tolunuma okitegeera kati omwami olina otandika okwogera naye direkiti jjukira akuleka oli lubuto olina omugamba nti tolina ssente obulwadde bukuli bubi wamba kikola kyekikuyisiza n'ekyo kyekikuyisiza yange wekka kubanga ye mukwano gwe yekka mutuufu mukadde abeere nga mutuufu takyalibulamu kakati maama kati nga gyewa Nyazaala ekikumpisiza maama muno ekikumpisizza bakwasima kirowoozo naye simanyi oba onookikkiriza oba kinaakuyisa kitya namusingiza omwami wange kati akasente omwami kaweereza Kenesi lwaki nze ngamba nfo kyozirya tekulungaekyo lwaki tetuzikolamu ekyamakulu ng'ekyo netulimaawo oba nitugenda mu kyalo nituzinvestinga eyo nitulima ntufuna abakozi wadda nga tetulinamu kintu kyamakulu kyetukoze ayinza okudda nga akasente tetulinamu kyamakulu kyetukakozeemu yampa omwana omulungi nampa nemuka bone katonda nga mulungi yampa omwana ategeera nampa ne mukamwana ategeera nga gwe nga sente zino tulyandye kituufu maama akasente okubanga tulya kalye nze olwogenda mu kyalo nze mbadde nga mbolaba otya kuba nze nsobola okgenda mu kyalo kale atisi ntulima oba ntulunda tulunze ku buntu ng'obwo tulimye naye ate naye gwogende mu kyalo kali gwogende mu sakala nzira mu kyalo ebikyalo mbisobola leka nze nsobola ebya sakala gwe sigala mu kibuga nazisobola nze nze ebyekibuga sijja bisobola mama tegeeza gwogende mu kyalo kali maama kyogamba gwogende mu kyalo nze nsigale kituufu kumbe kyekaagala kamuyisemu opposite maama sikirina mbuzibu bw'oba ogenda mu kisakala beera mu kisakala nze nja kubeera mu kibuga nkwasaganye buli kimu tewali tabbo ekirowoozo kirungi nnyo ekyo Nyazaala ekirowoozo yakisiima awo nkulina kakati nga gyewa mukwano gwe
Owai. Anti Jazz. Mukwano nga nsanze okulaba ndudde n'okulabako tuuliraawo. Mirimu gya bwavu. Mirimu gitambula gitya yalaze okazi ezitukuba. Era ndenyabo. Muli mutya eyo. Muli mutya gyetuli. Fwe tutyo. Mbadde nina ensonga ebadde ndeese okuyita. Ayina ensonga emuleeso muliiramu. Bani wange yawasa omukazi ategeera. Okimanyi omwana wange yampasiza omukazi ategeera. Nsonga ki? Yandeetedde kagundi mbu tukole ka pulojekiti. Omwana yange tukole ka pulojekiti mu kyalo. Kulunda enkoko. Akokulunda enkoko okulunda buppi wano ginga obwo. Motoka tukitwala e Kampala kutinga amatooke ngaago. Nga tusobola n'olunda okulima amatooke. Tufune moloke gatwala e Kampala ntufunamu kasente. Nalabye ng'ekirowoozo si kibi. Ate nze nzire mu kibuga. Lwakubaani ate yabadde aŋŋamba nti agende mu kyalo ate nze nsigale mu kibuga. Ne ŋŋamba naye nedda. Omwana ono ajja kusobola ebyekibuga nze ngende mu kyalo. Nze ndaba n'omulenzi ono anaagenda okuva ebweru. Genda kubeera musanyufu. Agalaba nga ne mutabani we banaaba balina kye bakozeewo anaagenda okuva ebweru okudda nga mwana musanyufu kuba bajja kuba balina kye bakoze. Bangi babonaabonedde Bulaayi eyo. Naga kituufu. Weereza ssente. Baana baffe bangi baboneebonedde e Bulaaya nga baweereza ssente eno naye lwakubanga be bagiweereza tetulina kye tuzikolamu. Naye mukamwana wabanga kye kirowoozo kyaleese ekyo si kibi. Mukamwana wono omwesiga. Naye omwesiga omwana oyo emiseeguunya gy'ekibuga. Bulungi ate basigenda musuulirira. Nagaleka omwana ekirowoozo nakirabye nga kirungi ate era sijja musuulirira. Tujja kwasaganya tulabe. Ewaayo okuyamba mu buli kimu. Tikale. Nze wendi okuyamba mu buli kimu. Kaakali munno ekyo mbadde gamba ndowooza kangende mu Sakala omwana asigale ng'akwasaganya ebyeno. Kati maama kiba kitegeeza alina okulekawo amaka aleke ndi agenda mu kyalo azze osomeramu muyaye munne. Laba bakazi be tuwasa. Osobola ofumikiriza lwaki ndi musanyufu. Gw'omanye essanyu gye ndijja kuni ssanyu lijjawa. Teeba naawe. Teeba. Wafunye omwagalo omulala. Teeba naawe. Biveeko ebyo naawe teeba. Wafunye. Teeba ku kinyuma. Teeba ebinyuma naawe ebyo bikadde. Ndira praise bannange. Sooka ombuliremukko naawe nze nankyamuka. Kale kankubuulire. Kankubuulire nno. Omanyi. Nagenze wa mukadde ndi yabadde ki? Tannafa. Yafudde ntannafa. Agenda mu Sakala. Eki? Maama. Otya? Weesirikire nze nnyo. Wakikoze otya? Nze nnyumya tosumulula nga nsuna. Bitya. Kumanyi mukadde. Anti kyembadde nga. Mukadde mwegondezaako. Kakanyazaala kyembadde ngamba. Nze mbadde ngamba. Akasene ke tulya. Lwaki tulekerawo kalya tulekeraawo ate situkalimemu. Nedda. Akulabirawo. Kale muzeeyi. Mutuufu. Ali wano ali mu kwesoma nga bwe yasomeddemu mukadde. Kyembadde nteesa. Mbu mukadde yasiimye nnyo. Mwana gwe nakulabirawo. Banaye ng'oli mugezi nnyo. Mukadde okusinziira ku bwendaba nze kangende mu kyalo ng'osigale mu kibuga. Laba. Ebintu by'ekibuga sijja bisobola. Mbu mukadde. Tasanyu. Nawulidde nga njagala mbuuke. Teyamugende agenda mu kyalo. Ono yawulidde essanyu nawulira nga ayagala amubuukire n'omubuukira. Kikyali. Bane ekyankyamudde nnyo ekyo. Wabula bane wakimaze. Bane wakimaze. Getulikawe. Wakikutudde kati kaweweevu. Bantu buli muntu aba naawujja akanyama. Deko ddala. Namaking sure nti layini yo gye nasookeddeko ddala omutwa. Yasoose kubba layini ya nyazaala we mu ssimu nga tannayogera birala. Nabo abakazi ababbi. Ekisooka. Yeekozesezza ekyejo kati ennyumba muzeeyi gy'avuddemu bagenda gikola batya. Konde kagiteekemu abapangisa. Tukundinda kuwamma tubeera ng'oluusi twetaaga ssente. Ennyumba. Tolaba ogenda funa abapangisa ogenda biralandire di bannange leero luno wakikubye ggwe oba akunaaza lweza ki yakikubye nyazaala kati agenda vaawo kakati nga wayise emyezi 4 ono akwate kubajja abaffe mafaaya wano wawe bali mu mataka gaabwe bya bugagga byabwe. Maama anti Jasi yadduka oludduka. Eki aze yeekonkonya. Tulaba ettemu lya mukamwana. Kali maama akutte kuba azeeko mu kabuga. Nyumba bagitereeza bya nsuso.
wamma mujebale kale nnyabo naawe jebale mukoze bulungi naye temwerabira otereezaayo akate kakisi kategeddeko ono madamu wajja tereeraawo onaatereezaawo niye senga jasi kukyalabye yayitawo kategedde ni munne yazze mu kitundu waliwo akonkona kwe kujja lumwokya siri mugenyi kyensanze wa mutabani wookimanyi jangu tetwogera ano jangu ombulire lumusiiwa kiki nsonga kye bayagala kuziŋŋambira ali nga n'abakozi bali awo gwe kyensanze wa mutabani wookimanyi kiki ate oli omuvubuka mukwano gwa kenesi abadde ki okimanyi musanze yesibye ettawulo ava mu kiyigo kuboneka naawe oli family friend asobola okujja waka nga akatuyo kamuyisemu agenda anabeko kiki family friend biki ng'oli yesiba ttawulo n'ava mu kirabiro n'agenda mu kisenge okakasale kate mukamwana tomusiiga nziro yenyazaala agamba yeesiga nnyo mukamwana oli omwana wampisa tayinza kukola kintu bwe kityo jangu twaleyo okakase oba olowooza nkulimba jangu biveeko byoliko olugambo kati mukamwana yuno bane mamoze abakazi n'okwegonza wetegereze aze ne mukwano gwo kakasa eradde maama eradde oli otya mukadde gyetuli nizireeta mwannyina senga dola oli otya ono senga dola kwe kumusunako eradde bannyabo eradde ssebo oli otya gyetuli muli muti eno eradde nnyabo bulungi oli otya kaakati maama waliwo obuzibu ate wali twali tulina tuvaako awo nanti dola kwe kuyitirako wano zijje nkulabeko none mbadde ntidde nga manyi oba aliwo obuzibu ti ate wali oli bulungi ti bulungi maama tewali buzibu okay kati olwo maze okulabako munnange maama abadde azze kakasa naye ate asanzewo kannyinako ono naga munnaye mbadde nagyenvaako eyo kwe kusalawo okuyitirako wano gye nkulabeko tugenda maaso tulaba ettemu lya mukamwana ekitundu ekisooka ate ng'ebitundu byonna emuke video center nate jakuba tubifuna bulungi Hollywood videos gye tusinzira kawempe lugoba okutuusaako naye gwe nnyabo olaba nga kisoboka mukamwana wange ayinza okulya mutabani wange olukwe kweri tekisoboka tayinza kulya mwana wange lukwe nyazaala awakanira omwana oli naye wange tali mwabo kyaa kono gwe abaana tobamanyi bakamwana yagamba uwe tali mwabo bayinza okulya mu babba baabwe siya maka ga mutabani wange ataateekebwa omulenzi kyekitasoboka yaleeta omuntu oyo era yabwana jjala n'amwegoberawo olukazi tulugobe mu maka nti aleka kenesi yeyamuleeta omukazi yajja omwegoberawo tirekaze nkuwadde gabuwa oyo omwana twali mugobyewo nnyabula lindako naawe nti atolina nakyo ŋŋamba kaakati yoli yeekengedde amaka galimu akalenzi maama banange olubuto lunyoola lubuto lunzita maama ali lubuto mbu kanzije ndeeta eddagala ndeeta ekyogo kale maama bwe kava ku ssimu ne kaseka katandise omupanga kati kaakano ogenda okuwulira wawe nyabo wawe maama kiki omuzzukulu ayagala kukola atya ate sooka onywe ku maama zayenzaawo nywa olubuto tolina luzanyisa wawe nyabo nange omwana ono kamusimbye egenda maaso
Katonda atu mukazi watu neyetala. Mukazi watu neyetala. Kati kumbe onolera. Owai. Owai. Babadde baagala mutuga. Chichi naawe ate nawe mpise liitiriiti kiki kono munnaye nange nfunya akasimu omwana olubuto lwekyanza ate nga bootegeera abaana bano emyaka gino labike nga muyengera kayaaya naawo n'ebirala kumbe bwakaabye okikoze ate mbadde ngenda mutuga aliwo omulala ze n'okulemesa akunkonye bino binyiza olukazi olunalo luzunga nnyo ayagala kutuga Nyazaala. Ekintu kimu kye tulina okukola oyo omukazi yekayikayika yalina okufa kaakati Nyazaala alina okufa terere naba ensi katukuze tutya oli abadde afunye akaguwa omanyi namwokya akaama mwannyina bwe bati bwe babakuza baseeguunya si baana kati oluvannyuma lw'ennaku nga ziizo nga zimaze okuyitawo amuyise yeekaabiza olubuto awo kumbe gubadde mupango kwagala kumusaanyaawo alikka matatu smartphone waliwo yakonkona yingira kumbe Nyazaala wayi mukamwana n'amuziimuula alinga alaba mujjawe kati tulira awo hani mune mbadde eyo akasente kampeddeko mwana wattu olina akasente ompeeko mama nga tewali majja sente nange nzeetaaga nno Kedi namukubirako ebiseera ebyo naŋŋamba ebyemirimu tebinatambula bulungi naye ate ebyo nga bikyali awo kati ebyo ennyumba yange nsiŋŋaanyeemu abantu ennyumba nga nsanzeemu abantu kati ennyumba baagiddaabiriza maama n'alowooza nti bamuddaabiriza amakange kumbe baateekamu abapangisa maama abo bapangisa naye akasente nja kukakuwa kali ŋŋende nako kati ate akaasooka ke bakuwako akaasooka ŋŋende nako we zinajja ne maama kyegamba kiri kimu sente tebannaba kuzireeta bwe zinajja nja kukugamba nja kukuwa aliyako okunywa kati nnyo ntange wi tolina kakunywa kyo tewali okuleka amazzi gyegalikko laba mukamwana kale banna alina ku ssimu banna mbalabyeko kale maama tuuka bulungi bwamuziimuula kati maama waatadde paasi ye yali ataddewo ebisumuluzo laba bwajja abireka nekasigala nga kasazeeko tunuulira firimu kwanga Nyazaala yakavaawo nga zireeta mafaaya bane mafaaya wange kiki nansanyusa okulaba yeeyagala olweyagala gano amaka gage bunwange oli tumbo mwana kakana nange gwe lindako wataddeyo ebigoye leka gwe kimukadde kibadde kinsanze kati kiba kimusanga nga mbijjeemu zirina sente ez'okumuwa azembu amusaba sente Nyazaala wate talina sente omugwemu kubanga edakiika ngaaga katono ndugwemu embuzi tukiveeko kati tubiveeko ebyo kulereko ndudde okulerako ndudde nno okulerako ebyaddala n'amasiro ndudde oggookya tuwulira wano kyokka bannaye kaakati nno laba akatogo mu mberenge Nyazaala yeerabidde ebisumuluzo akomayo wa mutabani we kyokka nayina abaffe kiki kino kyendaba amaka g'omwana wange bino bye mubeerako we siri Julius mutabani wange yakwesiga n'akuleka mu maka ge kaakati ate mukyala we gweyo kyamasiro otyo nnyabo wesiba okola bw'oti nnyabo kikyo saze nkolaki olabye nkolaki wano kambuuze lwaki onninyiriranga buli kaseera onninyiriranga buli kaseera omalako emirembe nafumbirwa gwe
kati manya kino mutabani wo gwe nafumbirwa siggwerekera nga ukunninya linnya buli kaseera onondoola bw'oba wulira buli kikuluma ng'olaba nga bbaawo gwe nyendako genda omufumbirwe tomalako mirembe ali ku nnyazaala maama kimanye saafumbirwa gwe nafumbirwa ate wano si wuwo kimanye fuluma todda na wano nze nakkoowa akitegedde lwaleero oyo omukazi bw'oteekaza abantu tebamanya ko nayo kikozi wabula si ebyo byensinga otegeera leka tulabe bagenze ebyaddala oyinza ogera oti ng'omukazi akyali awo abaana bawala ennaku zino bafuuka birala kati Magi ng'ajja mukwano gwa muyise Magi okimanyi nti olunaku lwaleero oswadde ebinso leero omanyi kye bayita okuswalikana naye mukadde agenze najja mukadde azeeka musimanya sente nze sikyalina ng'ayagala sente zisirina sente zamuwa era mufumbyefumby kakati bw'amufumbyefumby bw'abeera eka ateekamu ebigoye era maama amanyi ali lubuto anti omanyi ebiddako omukozi otya molaali biddako obimanyi bikyansitudde nga bw'obimanyi mafaya wangaze tuli mu kiravulavu andezeekaawo nga bw'obitegera nyazaala nga tagiyingira omanyi bwatusanze omanyi bwatusanze gwe situdde fenna omuyaya nsitudde ffenna tuli eri twase eki njagala mbulire mu ttaka sibuliremu nzira agadde obulira mu ttaka nenjagala entebe emmire nenjagala nzire mu kisenge siina wenzira nasikyasobola kati nno nako kaswadde bannagani osaterera wamu ayanda mu kibuga akulumpyeyo banaye omukazi yagenda mu sakala kati atazze mu kibuga omanyi bwenkoze nange neekazisa kyemukoze okimanyi mukaliddemu gwenyaba ŋŋamba ne mugamba gwe nnyaba ŋŋambe ne ennyumba si yiyo saafumbirwa ggwe nafumbirwa mutabani wo tyoti tambula onviri oti giveemu kamwekalizzaamu wabula bannange naye nakula katonda atunyazala ono naye yeekaza bulala alina amuwujja akanyama ekaza naye yono Magi naye omanyi omanye kati yiya pulaani kiddako okimanyi ozesaamu kirowoozezaamu ina pulaani ono nina omufunira pulaani oli munne amugamba nyazaala oyo muyiyize ati ntuusa eri ku ngoye ne banga toliyoze nokuma kati mukazi wattu ku kyalabye biseera bisinga omuntu munewaako munno gw'obulira ekizibu kyo nga kikutte kikunyiga lugesa okujja enkubulire bino ate kiki omanyi nti mukamwana we takyandabanga nazala wanda mukamwana akyandabawo andabanga mujjawe eki situla bwanvu omwana ngenzeyo nansitula nampanvuya nanyimpaya nandeuza nanteeka eri mulimu abantu ne mu nnyumba nsanzeemu abantu mu nnyumba eyange gye nalekawo kola neŋŋamba kaŋŋenda eriye yamanyi n'abantu be kaakano laba mubuuziza nti abantu ntya nti maama abo abantu bapangisa egenda ennyumba omwana agiteekamu abapangisa musabye akasente ng'akalabako mukamwana yeko akakuweereza ate akakuweereza ate nali nabyekuyadde olwataano naye nga mugamba munnaye muwala akasana kanjokeza ekyoku kati ng'ovudde ku ebyo akasana kadde kankubyekubye mugamba nfunire kutuzza oba alina oba alina ku kyokunywa omwana kyankoze nti akimpadde ng'atuula wali ng'asalako ng'aki anziimudde buziimuuzi ng'asala kadda ku whatsapp okunywa nenkaaba ne ŋŋamba amaako okunywa egali eyo mu firiigi oyagala ng'ogenda ojjayo amulagiridde mazzi gye gali nga tasituse mu ntebe okuleka okugamba nyazaala wagenda agejjireyo mu firiigi anziimuula buziimuuzi ne mugambako omukazi nga nziimula buziimuuzi mukwano gwange abaana bawasa nikwe kujja ŋŋambe ku mukwano gwange ng'ebisumuluzo neekwatakwata kati agenza ofuluma ennyumba ng'ovudde ku ebyo ebisumuluzo abadde abireseeyo agenza okuddayo gali tegakyali maka ga mutabani wange olwa kyafuuka kiddukiro gali si maka omuvubuka mukwano gwa kyafuuka kiroogi Julius ng'ali akitegeka mwana wange maama leka maama kenesi maama kenesi nakugamba bandibanga battadde ekyama abo abaana ekyama bakitta dda kino ekya Adamu ne Kaawa ati mune nali mwesiga ebyo yali tabinda yo yali yeesiga mukamwana omuntu omulaba okusinziira ku ngulu naye nga munda aba mulala ze mbadde nteesa kwata ekkuba ogende mu kyalo ononeyo ebintu
odde makaago. Yamuganze ekyegamba kiri kimu kyenteesa dda mu kyalo gy'ebintu byokomewo mu makaago oyo mukamwana tojja musobola. Tekiri anti dola wangi nyenza kuleeta anti dola kangende ndeeta ebyange sijja kukkiriza mukamwana mbeereyo mu kyalo nali manyi omwana ategeera kumbe bali mu mapenzi amaka g'omwana wange bagafuula dda kirala. Bingi bye tuyiga mu sinema eno nagaye bagiyita ettemu lya mukamwana. Mukazi wattu yali amanyi nti omwana yawasa kumbe yawasa omuseeguunya. Abaali wano zirese mukwano gwe kiki ate ngugu yange nti ate olagawa asoose gireeta wano tudde nendowoozaamu aga natudde nenkirowooza togamba nti ogenda kunyamba tanga wansuubiza okunyamba edda mukwano leka waya kukuyamba mu buli kimu ekyokuyamba neewaayo abakazi n'abakazi nange ne mukazi bakazi n'abakazi tulina okwemanya ne mukamwana kabwanango naye kati engeri kinti gwe ne mukamwana muli kabwanango otabaala ennyumba eyo opusoni ziryensi ennyumba eyo bw'ogyetabaalamu essaawa zino oba okuwa obutwa opusoni ziri bbiri okuwa obutwa n'okufa odde mu kyalo kati omanyi osooka okungula byonna biwasi sooka atodde mu kyalo okungula ebiwasimba byonna bufuna akasente ate oli okuvaeyo okomewo biwasimba aba akomyewo mutuule ku mmeeza naaga bw'osanga akaseera wonoobikungulira mutabani wayinza okuba ng'akomyewo mutuule ku mmeeza mulabe kye munaakolera mukamwana tekale engugu yo njeetise naye mmenye sijja kugizaayo sooka obinkumire ye yamuwadde agabireeta kali ate amuwadde agabizaayo koyini aleka biterekaawo ebyokuzaayo engugu ate amugaye naye bw'oyingira mu maka ge ate bayinza okuttiramu. obulungi bw'obeera nabwo obonaabona kyakunywera ku kyayi nakuba bawongeonge katuba tuli awo mukoomwana yereesi ali lubuto yavumye nnyazaala. Omanyi teri kirungi nga muntu kumanya nsobi ne yeetonda. Mama n'amuziimuula kati kakimye kinno aze ne mukwano gwe mama n'aleeta omukeeka guugwawo talina nagamwalirawo kutuula. Obusungu bwawulira muntu munna ng'amala neyenenya kwe kumutunuulira katulabe entegeera y'omwana ono era dde maama muwala ne wano nnumbi ovume nzenna n'otuuka n'okunjagaza omwana wange n'onnengeza mwana gwe bane muli bazibu abalamu. Ekyo kyekindeese muna ekyo ekindeese maama saba ekisonyiwo kyo nsaba kisonyiwo byonna ebyaliwo onsonyiwo ebyaliwo byonna nzize kwetonda nje abadde anneesibako oyo munayi mafaaya yanneesibako bulijjo era kyenkakasa ne namugobye mu nju kyenkakasa katali we yagenze dda. Omulenzi gwe bamusanga naye mu nnyumba mbu yali amwesibako era yamugobye ku kyalo kyonna n'onjogezaako mwana gwe ebintu nabiwulirako naye ekikola kyewakola kikyamu mukwano gwa Nyazaala n'amugayo ebintu ebyo nabiwulira naye kyewakola kikyamu mwana gwe. obudde buno otunuulidde Nazaala yaliwo yababiryamu mu kaseera kano Nyazaalawo gw'otunuulidde yabeerawo okuyamba mu buli kimu. naye Lwaki tokwatagana naye mu kifo ky'okumuvumaavuma? Sikyagalira ddala era banaye ndina munyiivu nnyo babuulirira omwana maama ani maama n'ekirala n'ekirala ennaku zino olubuto olunyuma lubuto nga lunyuma nnyo ennaku zino. kale ekibadde kindeese nga nsaba banfunireyo ku ddagala azze okumuwa ku ddagala eddagala lyange ate kati bwangamba eddagala lyange tolyagala lyaki kala naawe naawe lekakakkana omwana azze yeetonde kaka tosobola kumunogera ku kyogo. Omwana yanvuma nnyo leka ebyo bibaawo naawe bw'aba yasobya mwana yeetonze mukwano gwe bakalaba bambi keetonze keemenye keenenyezza banaye abantu tebeeyisa bwe batyo mwana wange saagala kuddamu kuwulira kintu si kirungi nnyo ekyo saagala kuddamu kuwulira ng'ovumye Nyazaalawo dola nkusuubiza sikyaddamu baneesenga dola nkusuubiza sijja kuddamu vuma Nyazaala. Kale kati kankwesige maama ng'aleeta ku ddagala lya lubuto jokera okulinywa kino akikola ku lw'omuzzukulu waali mu lubuto kubanga munnange alina okufaayo mage yatunula
leke tugende nikale mutuuke bulungi. Efirimu bagiyita ettemu lya mukamwana gye tulaba MK Video Center nate nsibuka bina Uganda Majestic Plaza gw'omusuubuzi wa sinema obayita ku 0701 1055 tukweza tusinzira kawe Hollywood Videos ewa Masulubu the manager nate mubanga bulijjo mwana yanvuma nnyo yaleka naye tujjeko akalacha bwaba yakuvuma omwana ze yeetondeka kali gwe tosobola kusonyiwa bekaleka anti ddeera omwana mwagala kati ate omuzzukulu bw'oba omwagala kakati olwo omwana leka naye olubuto lukuze enkalaba kanaatera okubiika kati nno laba naye kyendabya okimanyi ali ne mukwano gwe ate magi naawe leka ono omukazi senga dola yeetaaga aveewo kundika naawe magi omuntu ate abadde ampolereza ate yaba avaawo teweerabira tewali alumirirwa nga talina kigenderwa oyo omukazi byalaga nti abadde akuwolereza nnyo erinnya zaalawo naye olabika si mulungi anti dola yabadde ampolereza naawe beeramu omukazi ate abadde ampolereza nti dola ate gwe oyagala yaba avaawo okimanyi dola gwe muziziko okugenda okukomyawo Nazaala gwe tokimanyi nti kati oyo bwe buzibu gwe muziziko ogugenda okuzza Nazaala mu nnyumba ate ng'agiteekamu abapangisa abo oli mutuufu wamma ate n'eddagala lye bampadde lifu ssuula eri terina na makulu olaba bw'alikuwadde nga bw'atunudde ebbali teekateeka eri n'eddagala nga basuula lukazi oluwabula lukadde eno katambulira ddala nga kakawuboyi yegenda maaso tudda ku mafaaya alina naye amaka ge aba yakavaawo nga kanyankola ajja kokokoko kiki ebiseera ebisinga kyokola muno tukaabanga nga bakikoze laba mafaaya kyangu naawe olifala yagenze dde kanyankole nga teyeesogga munda kalikuuma muye akomawo aha gwe Julius okimanyi mbadde ano nga nkulinda omukazi angambye tobaddeewo si kyo kyama kyo ngambye kituufu tabaddeewo ono si Julius lwaki obadde onnimba bane Julius omusajja muwe sente ze omusajja buli kaseera jano kummanja eki mukulu mister akasente nja kukakuwa naye siri bulungi ennaku zino ojja kuddolola akasente ojja kukasa gwe sente zange njagara oli mukwano gwange naye kenkomawo nga agenda asiba omusipi omusajja nagamba dde omusasule buli kaseera najja nammanja buli kaseera ate takusangawo kiki kyo ye lindako oli mulalu oli musiru ajja okubanja asumulula misipi kumanyiira nnyini kakati nno laba firimu oluvannyuma tudda ku jjajja jjajja ye jjajja wa Kenisi jjajja azaala omulenzi Kenisi eyagenda e South Africa azze ne kitaawe taata omuto musajja mukulu gwe twatandika naye eyali alina okuba ani akuza omwana ono mwana we wano we watuufu ge maka ge gano omwana yakola muzzukulu yakola omuzzukulu yakola nyabula tulaba ekitundu ekisooka ebitundu byonna tubiraba olunaku olwaleero Hollywood Videos nate mubanga bulijjo lugendo luwanvu bakedde ku makya batuuse saa 7:30 kwe kujja ewaka abayi mwana ateekako ne garaji aye kalina akamotoka ko nate ayinza ogiteekako nga talina kamotoka siya jjajja balambula amaka g'omuzzukulu abeeyo nayinaawe nnyonyogera bulala baffe maama oli otya kakati maama yenze jjajja Yowaana wangi tuze tunoonya bali ku WhatsApp serefi abayi wangi muzeeyi yenze muzeeyi Yowaana jjajja wa Kenesi yenze kitaawe okay laba kye bali abayi abaffe muna etaliiwo laba ensi lindako gwe nnyabo
wano okola ngani ensonga etulese twagala kulaba Kenneth yensonga yogera n'abantu bene muli musenefe tuli bantu bakulu tuvudde wala tubulaga nti temutufaako mutubalimu ak'obuntu tosobola kumukubira simu netwogerako naye tetuyinza mukubira ntwogerako naye ali wala temusobola mufuna sooka gyolabye naye baveeko abo bano bantu bakikaaki ate maama we olutuuseyo nga taliyo maama we tutuuseyo taliyo maama we yagenda mu kyalo leka naye jangu olabe kano ye Mafaaya tubadde twagala nnyo okulaba Kenneth twagadde nnyo okulaba omuzukulu Kenneth nze mukyala we mbagambye taliiwo ne mukadde ali mu kyalo ono nno sezaalawo ono nno kitaawo sezaalawo bonna omuntu musiru tetegeera museeguunya gwennyini tubadde tugantwogera na muntu laba mukamuzukulu waabwe nengera abamuli mu kiwato katonda wato wano siri wakuddawo maama fazaali ndifa neneebuuka zokudda wano agituulemu tugende baavawo banyiivu nnyo mukamwana eno yeneeyisa ati kisoboka kino sezaala naye munyiivu nnyo taata omuto bona kutuyisa mubuyisa maaso abadde bamanyi bazze okukyalira omukazi ategeera bazze okulaba omwana baavawo bakambwe nnyo tetujja kudda era muzeeyi yagisimbula talayo mabega n'amaaso bano bagenzera nno mwana muzeeyi wadde munkwasiza n'ennaku mwana nga bambi tumukubire abo abasajja obalaba abo balaba biveeko abo abasajja obamanyi byolikubi nze mbamanyi Mafaaya oyo omusajja jjajja wa Kenneth ava eri mu kyalo wama nange emiwuli ono taata wo muto kino kimuzeeyi kibadde kyeyogeza musimanyi nze jjajja wa Kenneth era simanyi ambeera ebba abiwulidde jjajja wa Kenneth ebyakisiru nina kyenzijjukidde ku bantu abo balina bye bamunyumiza mwaka nga gumu oba gumu ekitundu ye abo boolaba ne taata waabwe abo baali balina obutakkaanya ku nsonga z'ettaka abo balina obutakwatagana ku nsonga amanyi buli kimu Julius mbamanyi mbategeera ekyo tekisoboka nze ekintu ekikwatagana n'ebyobugagga bya wano kyetaaga muntu yenna kuwongamu wulira ekikwatagana n'ebyobugagga waneeno bwangu ekitali oyo aluleeta mujjawo mu bwangu tulijjo twanojjaddawe tuttira maama tumujjawo naye mumanyi bwebijjamu ettaka Nyazaala gwe tusooka kati bagenda va wano bagende straight wani nze kyemmanyi bagenda vaano bagende straight wa mama wa Kenneth tugenda netutta mama oluva lwaki tetukozesa omukisa ogwo bweba bakavaawo naffe netufuna chansi netumutta mama wa Kenneth kati bwe tumutta bo bajja kugamba ndi be bamuse wamba kituufu mwana gwe kyobola bwotegeera enagambye katolina katono naye keetokota bwongo kalina engalabi mbwekola nnyo kaakati nno ke kabadi kaabwe ensonga bwe zibaamu ebyamataka Nyazaala baba balina omusaanyawo nga bukyali nagambye nekutusibwako bannaffe aba MK Video Center ensibuko bina Uganda Majestic Plaza kaakati yasanga mukamwana ono esezaala obeera wa kulumu nembeera wamanga kumpi sezaala yatuuka e Kampala omwana bamunoonyeza mukyala amugaa yadda mu kyalo kati abadde amunoonya ne mutabani we Peetero tukunoonya mune bulijjo tukwagala tukubeeko ensonga ze tukugamba yingira emmoloka otuula amabega webutaririnaana sezaala munnange mukama alina amaanyi mukama w'amaanyi olaba tuguddeko kakano olaba bw'asimbula alabikaeni agenda okulaba ate mukamwana gy'abeera naye nga bawona omukyalo nate yali kitaawe muzeeyi Yowaana nagemuka Video Center nga bulijjo ensibuko y'ekina Uganda Majestic Plaza level 5 room number 8 bwe musuubuzi naawatwala akamu akamu
nawe yetaaga otandika bizinensi ebina Uganda. Neyanze ekyokunywa kino. Ekyokunywa muzeeyi baamugabula. Kale taata. Ndowooza kankubireko mulamu ono. Akati. Mubuulire nti nkulabye. Olw'okukubira mulamu wo Peetero mugambe nti nkulabye. Nasooka akubire Peetero. Nziratawo Yowaana. Ono kitaawe Yowaana. Esewo. Munnange mukadde mulabye eri. Mukadde mulabye munnange. Esewo. Mulabye naye omusege guli kye gwatukola. Muka Kenesi. Guli omusegunya. Mukazi wa Kenesi yatukola. Lwa bulungi. Omusege gwatutwala Misinde. Naye nja kuba nkunnyonnyola kye tunaaba tusazeewo. Kaakati tebaayogera na mwana oyo. Esewo. Bajja kuba bamunnyonnyola. Mukadde. Tawalaba n'ebizibu. Naye bye yatuukako taata nga bwe Walaba n'omusege. omuwala musege ddala. Maama naye yakimanya. Tukayo ng'alina basajja. Kye twatuukayo twatuuka omwana alina basajja ali ku WhatsApp bwe bamunyiga ebiwato bwe bamunyiga ebitumbuuwa. Tebyatuggwako. Mwalaba taata. Bane taata ate nga mwalaba nnyo. Tumunoonyeze Omwana namugamba tumunoonyeze omukyala mu kyalo n'agaana. Baana bali mu kyalo abategeera abalungi ennyo ate abatalina basajja. abaana baayo bampisa. Baana bo mu kyalo bampisa ebyensuso. Kaakati mukadde kye ngenda okukola. Ye ngenda okukola mukadde. Nina obwangu. Ye taata. Mbadde njagala ŋŋende sifunayo waliwo akasente k'emmanja. Bwe bakampa mu bwangu. Alina akasente kabanja. Ajje mugendeyo nga mulina akasente. Muyingirire ensonga zino nga tumuyinase. Kati bali ku nsonga za ttaka. Kintu kino tetwetaaga kiyingira nga tewali ssente. Mukikole nga mulinawo kaki kasente. Njagala kikolebwe nga akasente weekali. Kuyamba. Kagende mbaweereza akasente mugende. Ekiyinza okuyamba okimanyi nti omwana yawamba amaka ga nnyazaala we. Oddeyo obeere mu maka ago. Mutabani wo lwali. N'agamba kinaba kiwedde ojja kuddayo obeere mu maka ago paka mutabani wo lwalidda. Bw'anaaba akomyewo. Ojja omukubira. Tunoonya ate ng'egye tujja okugoba omusegunya ogwo mu maka naye gwejja okukubira omutabani. Okumuwaki kasente kubaza saawa abalenzi. Ate n'omusegunya ogwo temuddamu guwa kasente. Ze baguwa kaziwa abalenzi. Kale weebale nnyo kasoda kano. Ndowooza. Kale taata. Kale taata. Munaku si nnyingi. Sezaala ng'asiibula munaku si nnyingi ajja kufuna akasente bakole enteekateeka. Taata. Beera bulungi. Omuwala yatuuka n'oggoba nnyazaala we waka. Ozannya. Tulaba ettemu lya mukamwana. Kaakati nnyazaala yennyini gye yadda. Mukamwana ng'ajja. Bane maama. Kiki? Olubuto. Bannange omuzzukulu ayagala kunkola ki? Kaakati ate omuzzukulu mukazi watunga dduka. Alabike nti agenda kumbe. Laba omuseegunya gw'omuwala. Alazeewa. Agenze ku ttale kunoga ddagala. Ng'oluwala terujja n'embuukuuli. Mbadde maliza ano kunogera. Onzemu ne mbadde maliza kunogera naye keweereese lino. Maama. Saakimye eddagala. Nti ate wakimye eki? Tonnuulira. Nakimye bulamu. Eki? Yakimye bulamu. Bulamu bwange ate obwagaza ki? Laba ensi. Laba ensi. Tabangako olubuto. Maama yakajja akimanye. Muzzukulu wo yuuyo. Muwala. Tayi mwana. Sweta ye mwana wazadde sweta. Maama. Wamanya nti bunajja kuzaala. Ngoloza najja zaala. Sajja kuzaala. Kyoba omanya. Nakima bya bugagga. Yakima bya bugagga. Nnemesa buli nteekateeka za. Wannemesa enteekateeka zange zonna maama. Nze kennyini. Kaakati nze kennyini. Njagala onneesonyiwe. Njagala onneesonyiwe nkuleetedde enduulimbo. Muwala munnange. Bannange muwala sonyiwa. Mukamwana aleetedde nnyazaala. Enduulimbo. Waawa nnyabo. Wetujja otandikira ekitundu ekyokubiri. Ettemu lya mukamwana bigwerawa. MK Video Center na tensibuka bina Uganda. Majestic Plaza level 5 nomo number 8 erigwe musubuzi na atwala akamwaka mutusikane mu kitundu ekyokubiri tulabe.